David Lutalo ayolekedde ebizibu ebigenda okubanga bimukkakkanya ku ttaka nga alien skin ekyamutuukako. Muyinza oba nga temukifuddeeko nnyo ekiri awo, naye nga ngenda kubanga nkwaka vidiyo ak'enjawulo ate akalaga nti David Lutalo yatandise dda okusereba. Abantu bangi nnyo naddala abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform abasabye David Lutalo aveeyo atangaaze ku ki kye yabadde ategeeza okulumba indirectly omukulembeze wa Bobi Wine ku stage. Naye ka vidiyo ka leero kaatadde nga nnyonnyola ku nsonga eno ate kagenze maaso ne kamuleetera ebizibu ebitagenda kkoma. Ngenda kuba nkuwa akatambi ka David Lutalo we yali wali mu bitundu by'Embalala nga kossa n'okuwuliriza ebigambo by'ayogera ku stage, n'oluvannyuma nkomewo tweyongereyo katono nnyo. Ngenda kuba nga nkazannya wano nkomewo. Ntagala bya bufuzi in my life, so saagala muntu ayawula bantu nga bantu. Oba wapate ki, oba wapate ki, ffe tuli bantu. Tetwegeziwaza ate tetugoberera bannabyabufuzi boogera bigambo bitwawula. Nze siri politician, saagala bya bufuzi in my life, so saagala muntu ayawula bantu nga bantu. Oba wapate ki, ffe tuli bantu. Minza otya okugamba abantu nti ebyobufuzi tebikwatako ng'ate ensi mwoli yebuliidinga abantu abakuwagira oba abaagala music wo ababadde bakuwagira ebbanga lyonna ate be banyigirizibwa, n'ovaayo n'ogamba nti ebyobufuzi tebikwatako. Bobi Wine gwawalampa essaawa zino y'omu ku abo abasaale abamuyambako okulaba nga ajja ku maapu oba nga bannayuganda bamumanya mu kukuba omuziki, era mbajjukizaako nti mu 2008 Bobi Wine y'omu ku abo abamuyambako okulaba nga makinga ekintu kya music okuba nga perfection ye nga kossa n'okutereeza mwezi ennyimba mu biseera bye yali mu studio. Naye ate kyannaku nti ate essaawa zino atandise okumuwalampa. Twabadde twagala tutegeeze nti ani oyo gwawalampa munnabyabufuzi ate nga muyimbi. But anyway, ngenda kuba nkuwa akatambi kano nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayambako David Lutalo mu studio. Osuubirani engeri gye twagambye kati okozeewo ki okitegeera repetition even strong. Osuubirani waze mpuliriza Lutalo, waliwo Lutalo oli gwempulira muno okitegeera, then oboboka kati okozeewo ki wana abatokoka bafawo gasizza. Ndowooza ffenna tukiraba nti omuntu okukyuka tekyetaagisaamu budde bwonna, era ng'essaawa zino omuntu gwe yayambako mu kaaliya ye olw'okubanga okubya Lugogo ogijjuzza, okubya Embalala ogijjuzza, na buli w'ogenze wonna okikubya ojjuzza, n'owulira nga ddala omeze amampaati okutandika okuwalampa abo ate abakuyambako ne bakushapinga oba ne bakuyambako mu ngeri yonna eya kaaliya mpaka w'ogituusizzaawo. But anyway, ngenda kuba nkuwa akatambi kano kasembyeyo okuta. Ffenna ke tubadde tusuubira nti alina okuvaayo ne yeetondera abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform bakossa ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye bino byasazeewo okubanga ategeeza eggwanga ekiragira ddala nti si mwetegefu kwetegeka kubanga yeetondera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yalumbye indirectly nga kossa n'abo abaana b'ekibiina kya National Unity Platform. Katufune ka vidiyo kano n'oluvannyuma nkomewo tweyongereyo. Bannayuganda mwenna ne bafanzi ba David Lutalo, how are you? Muje baliko muli bulungi? Amanyi era nze David Lutalo. Waliwo statement ziri mu kutambula ebintu bye baatemye mu bintu bye nabadde njogera ku show Embalala. Olimba lenadde ennyimba ndiyimbidde emyaka 10 ndowooza. Kintu ekyo nakiyimba dda ti muyamba tindabanga kitaffe omu kati amawanga gatuyawulira ki emyaka mingi se mirundi mingi nnyo buli gye mbadde nnyimbiranga mu myaka eyo mingi nnyo nga nzijamba gamba bannange tetweyawula Uganda tulina kubeera muntu omu tekisookedde awo si kyakubiri awo si kya
sikya mulundi gwa 10 awo kubanga nze ku ndowooza yange ku ntegeera yange era bwe nazze nga ndaba bankyomedde nnyo ku social media natandise okulowooza mu ndowooza yange ate nga nawe njagala ogifumiitirizeeko nti oluyimba si lwa myaka 5 oba 7 lwa myaka 10 kudda waggulu naye ku bonna ku bantu ku bye boogerawo ani yeetaaga ennyo abantu nga bali wamu nze ne ndowooza era nga kye kituufu nti opposition eba yeetaaga nnyo abantu nga bali wamu okusinga ne ŋŋamba ani omutuufu ankuba lwaki mala kujjuza lugogo n'abooga nnyo n'eshe ezisigadde zonna ne zibooga nnyo ne walyoka wabaawo kubanga opposition teyinza kwagala abantu kwawukana nze kubeera nti siri politician nkiddamu siri politician tekitegeeza nti ate sitegeera mba ntegeera naye lwaki mala kujjuza concert eno statement ze nayogeranga buli lunaku buli mwaka ne zivaayo leero abayimbi bwe mubanga gyegyo emizannyo gye mutandise okuzannya kati ngenda bakuba endongo mugenda kitegeera sigenda kwogera bingi kubanze mmanyi soosi weeva n'abapikaapika eno kubanga abakifunamu ate be bankuba ate nze bannange nze omulabe wange mumanyi nze omulabe wange si politician omulabe wange si politician kuba ne statement gye nayogedde temukwatako yadde n'akatini omulabe wange mbamanyi naye bakyali tuyimbe nze mbanize mu studio endongo keyogere gwe munnayuganda ali yandaba oba mpuliriza ebyo bigambo byabadde ayogerako nti yabadde ayimba luyimba bannange nammwe munjulire ntagala bya bufuzi ne my life so saagala muntu ayawula bantu n'abantu oba wapate ki fe tuli awo yabadde ali mu kuyimba oba yabadde ali mu kwogera ye yavudde ku kyayogera ebintu weebityo ku stage mu lujjudde lw'abantu but anyway oyo David Lutalo abantu bakyukanga bulijjo naye ekyo tekitugaana kulaba nga tutwala struggle eno mu maaso kyonna kye kiri kakibeere naye nga David Lutalo rest in peace.